ekikuttobudde kigenda buta. Mwanyina Fenina Laws kino ekikola kye bakoze kikufuule mugumu nnyo nti eno generation y'abaana abantu egenda kuvaawo. Generation yaffe ejjudde kwagala na kwegatta. Generation y'abasajja abo n'abakazi etasobola kukiisa bannayuganda kwegatta nga bo basosola mu byana n'abaana egenda kuvaawo. Ate mu Uganda empya ebintu by'okusosola bigenda kuvaawo kubanga president yakikoze okuniting Uganda. Kati gwe musajja mukulu ne mukyala mukulu aba asitudde Nina Laws ku ntebe ne mujja ku mukolo. Olwaka oba nkofira gy'ayambadde wamutegedde nti wa national platform wandikola ekintu okulumya omuntu n'ozikango yambe muyambe ekkiriza. 1. Abantu abasinga omunyi batebategeera nti abantu bano bwe tubaga ebintu nti abantu bano basuze tebategeera. Bwe bamukubira essimu ng'ali mu bbaasi bamugamba waaye oli mu bbaasi olina nabaga ndi mu bw'omu nga bbaasi ejjudde. Bantu be bano bennyini. So, Comrade Nina Laws, please, with the due respect, take a heart, stay strong. Kyetulwanirira okimanyi bulungi nnyo byonna bijja kuggwa. Kye baakukoze kikuwa ekyokuyigirako nti tulina okulwanyisa abantu bano empisa zaabwe zive abakadde bakyalina empisa ezisosola. Kubanga ffenna tuli baddugavu tuli bannayuganda tewali kusosola. Omukyala bamukoze ekintu kino mwakire bulungi nnyo yabadde ku mukolo. Era njagala okukwebaza nnyo Nina Laws. Tewakoze havoko yonna, tewayombera muntu yenna, era tolina gwe walwanye naye wadde omuddiza ekigambo. Wasituse bulungi gently n'otambula. So gwe mukazi gwe yabadde mu video ne musajja gwe. Omuntu bw'omukwatanga n'omujja mu kifo waatudde n'ateekyanga n'atayogera kigambo kyonna kuddiza okomekkereza gw'oswadde. Lwaki? 1. Baamuwadde invitation oba yazze ne bamuwa entebe. Kitegeeza nti y'okusitukawo yakuwadde ekitiibwa mu busiru n'avaawo n'akulaga nti gw'oswadde. So kano ke katanga. Sokola mukyalo oyo, sokola mukyalo omulaba oyo, tunulya face ye yennyini, tunulya face ye namugavaawo nkugavaano wotudde situka aveewo situka tetumwagala wano oba bali ba SFC oba baaki ne kugirako ne lisajja ekkulu lirabe face yayo. Sokola be face ye, sokola be face n'amusitula ng'amukutte physical naye mujjawo n'amusindika n'avaawo. So kati such people balina n'enkola eno. Kino kyonjala kibasomesa olwaliro nti abantu abo myaka gye balimu nti omwana we ne bwamwaggulako n'agenda n'afumbira omusajja atali wa tribe ye n'azaala omwana n'omwana gw'azadde omuzzukulu lwaki bayinza omuwembwa bo ne bezza omwana waabwe. Kiri mu bantu abo. Naye Comrade Nina Laws, calm down, katulwane, egyo emyaka gigenda kuvaawo tudde mu Uganda eyagaza. Ndowooza kanveeyo kanzire mu kitabo. Eyo nvuddeyo kanzire mu kitabo tutandike video. Gwe wenna omuntu we mubende, Munnayuganda yenna, Mr. President, tuula nkunnyonnyole olize video ya leero. Njagala mugintambulize etuuke ku buli Munnayuganda yenna. Ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'Olubebere omwaka 2026. Mu kalulu kali akawedde aka 2021 nakolanga video after video nga twogera ku bannayuganda abali mu benda abagobya ku mataka. Temwamanya ki kyabagobya ku ttaka era temwamanya kyakoma luddawa. Ndi wano tegeeza omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ka video kano kawulirize bulungi nnyo era ensi yonna ekategeere. Mwenna temwategedde lwaki Makindye meya n'abakulembeze abala 10 bajjiddwa mu lwokaano. Ulira bulungi, mwenna temwategedde lwaki abakulembeze ba national platform bona ba candidate bajjiddwa mu lukalla ku bukulembeze obwakuwaka akalu mu kitundu kye Makindye. Information ngikuleetedde njiwulirize bulungi lwaki babajjeemu. 1 mu Makindye division mulimu office 2 nga teri MP agimanyi
teri parliament office nti ejimanyi, teri munnabyabufuzi agimanyi. Exclusively ogenda kujja na information. Ensonga lwaki baleese oyo omusajja omusomaali Omar okuba nti kati yayisewo unopposed. Babadde ba protecting theft of the century. Theft of the century yewa. Kandi kuvire ku ntono oluwulirize. Emakinde waliyo companies bbiri ze zitambuza n'okutunda gold wa Uganda yenna ave Mubende. Kampuni endala yetunda gold yenna afisse Mubende n'avudde Congo. Baganda baffe gye bafiiridde mu bungi abasirikale ba UPDF nga gold yenna go basima akomekereza amazo musaanuusa nga agesindibwa bakindi mu kampuni ziri bbiri. Parliament tezimanyi, teri MP azimanyi, teri muntu yenna azimanyi nga zitunda gold wa Uganda ku world market vakoli wa China owagagagai ogenda kaaba era ogenda kutya. Museveni kankwabye ensi erimanya kyerimpa. Mr. President otudde tusimbudde. Mumpitano mchana go bayita Samo Njuba. Bamuyita Major Samo Njuba. Abere ku VTN. Tusimbudde. Ensonga lwaki bajja bakulembeza ba National Platform bonna babadde tebaagala muntu yenna wa opposition kutwala Makinde Rensonga. Kyabadde kijja kuleetera Museveni obuzibu ne Salim Saleh ne Jenne Muhoozi okudiscoveringa company zino ezibadde zitunda gold wa Uganda. Uliza bulungi. Ensonga lwaki Makinde abakulembeze ba National Platform bonna bajjiddwamu akakiiko k'ebyokulonda ne balekamu muna NRM omusumaali Mwami Umaro abadde chairman olusitu ne chairman olusifiri ovuddeko ng'akiikirira mu yenge eyo. Kino kyembadde temumanyi. Ulira bulungi nnyo. Mu Makinde waliyo office B companies nga zino company za Janet Muhoozi, Salimu Sale ne Museveni. Nga zino company zibadde zitunda gold yenna ave Mubende na ave Congo. Era company zino tezimanyikiddwako muntu yenna okujjako nze wano ne Museveni kennyini saako n'abantu be. Ulira. Olunaku lwatuuka muwulire bulungi nnyo. Olunaku lwatuuka nga Museveni ne banne bakosa intelligence yaabwe okuzuula biki beetaaga okufuna mu ggwanga Uganda ng'obudde bukyali. Munnange ne basala batandike okujja buli wamu ebyetaagisa okujja bitundibwe katale k'ensi yonna nga bannayuganda tebategedde bo bafunemu ssente zaabwe bazitwale. Kati wane wali okulya n'okkomba essowaani muwulire bulungi nnyo ku ntandikwa y'akatambi kano. Kansulenti buli omwaka okateeseteese era buli kimu kigenda kuwa amatu. Uliza Mr. President tutandise. Tewaliwo MP, tewaliwo munnabyabufuzi kebere parliament emanyi ebintu bino. Abadde bangoberera okuva mu kalulu akawedde. Nalaganga video abantu b'e Mubende nga bakubibwa emiggo bakwatibwa mu bibinja bajjibwa ku mataka babajjako amataka gaabwe abalala ne babatta ne babulira ne family zonna zitaddamu kulabikirako. Kino kyatandika mu mwaka gwa 2017. Kyatandikira mu mwaka gwa 2017. Kyatandika kitya? Mu 2017 Museveni ne tiimu ye ey'ab'ebyokwerinda bambega bamutuukira mugamba nti Mr. Nyando Yosofeti bahabulwa. Tuli wano okutegeeza nti bamutuukirira ali Kisozi ku faamu ye ey'Ekisozi kuba n'ettaka ya Beribbe. Ab'ebyokwerinda security agency ne spy network zaamutuuka zimugamba 2017 ne zimugamba meeting eyali Kisozi ku faamu. Ne zimugamba mu mwaka gwa 2017 nti intelligence yaffe ezudde nti Mubende eriyo gold deposit empitirivu ennyo. Wabula Mubende eno gold ono atudde ku mataka nga amataka gano galiko Abaganda n'abagwira saako n'abantu abagagga. Museveni n'agambawo nti kati wulira ekitongole kya ISO ne Semwai kyagamba Nyando Yosoferi ntuzudde gold Mubende naye ettaka lino liriko abantu okusingira ddala Baganda
saako n'abagwira batonotono saako n'abagagga. Nyandi Osofe nabagamba nti ye Nyandi nabagamba nti kale bwe mba mulizudde nga liriko gold nti ye tukwate ensimbi tugule abantu abave ku ki bave ku ttaka naddala Abaganda. Olw'ensonga nti Abaganda bwe tunabagoba ku ttaka bajja kuleekaana. Security agency oba spy network azamugamba kikafuuwe ffe tuli mu buyinza ffe tulina buli kimu kye tugenda okukola tugenda kutwala abasirikale batandika okugoba buli muntu yenna ku mataka ago ku kifuba ku magombola gano wansi gengenda okusooka okumenya. Amagombola kuliko egombola ly'Ebukuya, egombola ly'Ebukuya lisooka, kuliko egombola bayita Kitimbi. Agamagombola abiri ge gasooka ge basooka ne badiscoveringa mu gold deposit. Amagombola abiri mu 2017 Museveni n'ategeezebwa nti gold ono gwe tuzudde gold ono magombola ago nti mungi nnyo naye kye tulina okukola tulina okugezaako nnyo okuleeta wano ba archaeologist batandika okunoonya ku bitundu ebiriraanye kuba tuyinza obbagoba ku magombola gano ne tukizuula nti ate gye tubasindise ane gold gyali. Museveni n'alagira ebyokwerinda bagende bafune ba archaeologist bagende ku ground bakole ki banoonyereze ebyalo ebirala ewali gold. Kati mu byalo ebyasooka okuzuulibwamu gold okuzuulibwamu gold mu magombola gano abiri gemba gambi kuna abegundi kwebuli akombere kwemuli mu 2017 mwenna bwembere kuliko Lujinji kye kyali kyasooka okuzuulibwako gold ng'ovudde ku magombola gali Lujinji A kuliko Lujinji B kuliko Lujinji C bye byalo bisatu okwasooka okuzuula gold. Naye nga ate jjukira kubamala okuzuula ebyalo eyo magombola gali baddamu ne bazuula ebyalo bibiri magombola ge gamu ago olya bulungi nnyo magombola ge gamu ago. Magombola ago kwaliko ekyalo kye bayita Kampala, kwaliko n'ekyalo kye bayita Lubaali. Bye byalo ebi bitaano bye basooka okuzuula magombola gano abiri Kitimbi ne Bukuya. Museveni n'alagira nti ebimwe bimaze bizuula nti biriko gold nti ye kati musindike ba archaeologist bafinding out gold omulala mbitundu ki ne basindika ba archaeologist ne bagenda ne bazuula bamala okuzuula ebyalo bira. Museveni yabagamba manyi Abaganda bagezi nnyo osobola bagoba ku ttaka lino ne bagenda ku ttaka eddala ate ne tusuula nga waliyo gold omulala. Kati kyemba mukola kiri ekintu kimu mutandika okukola kye bayita fagiria by all force. We watandika okuva kidnaps, torture, arrest, cleansing, demolitions of all properties mu byalo bino. Amanyiiko ebyalo bino byenjogera nga sinagenda wala nnyo nkuwadde eddakiika emu tu comment ebyalo byenjogeddeko bikyaliko omuntu mala okunywa ku mazzi. Mbawadde comment section siriwo situnuddeeyo eno information gyenkuwa egenda basiikuula emmeeme amanya amagombola genjogedde n'ebyalo byemmenye nga sinagenda ku party 2 biwandiikaawo nti byenjogedde either bikyamba bituufu nga ngenda ku party 2 endala wandiikaawo. Mbawadde comment section eddakiika emu netera okuggwako. Mbawadde comment section njibalekedde 1 minute then you can proceeding and information mugenda kutya montagingire nabe busheni ndowooza bali ku video ne mugira comment bwe zitambula comment muzira bwe zitambula omanjala nnyo ku associating n'abantu benjogera nabo ono nga babula information ngabo waliyo information baji confirming anti jeri
eddakiika eweddeko mufunye ansa. Ebyalo by'emmenye byonna ne babikuba ne biteeka ku ttaka flat nga teri Munnayuganda n'omu akyaliko, nga tebalina n'omuntu n'omu gwe basasudde wadde ekikumi. Teri TV, teri munnamawulire yakkirizibwa kukwatayo kifaananyi wadde n'omu. Abasinga obungi babuzibwaho, abamu battibwa. Wano ndowooza nali nzekka wano, ndowooza ne William Asiimwe Bible and Politics mu Uganda yonna bafulumya information ekwatagana ne Mubende bwe baserabidde mu 2017 ne 2022 twalifeka abantu abo babiri. Katugenze mu maaso. Museveni n'alagira nti abantu bonna tubagobeko baveeko tujjeyo Gorodi. Museveni n'abagamba teri ssente zonna za compensation, tukole kye tulina okukola, ettaka tulitwale. Era ettaka ne bakola ki? Ne balitwala. Ebamala odditwala, security agents zagamba Nyandi Esoferi nti bwe tumaze okusindika bakyologist ne batuwa ripooti gye batuwadde yeeno esome etya. Ripooti gye batuwadde eraga nti waliwo areas endala ezirimu gold deposit omungi, naye era zino ziriko abantu nekusingira ddala Baganda saako n'abagwira batonotono, nazo twandibadde twagala okuzikiryalinga abantu baveeko tukole byaffe. Museveni nawa order mufagie kila umbwa bujjeko buli mbwa yonna eriko, saagala kumanya. Bakyologist ne bagaba ripooti yaabwe mu area zino wammanga ze bagamba Museveni nti gold waali era ng'ebyaddala gold waali. Kati wulira bulungi nnyo, bazuula mu magombolola gano wansi wano wammanga, nago njagala ng'ogereko omuntu agambe nti amagombolola gano matuufu oba nedda. Kuliko eggombola bayita Kiruma ne Butoloogo. Kuliko eggombola bayita Kiruma ne Butoloogo. Ze zino eggombola zibazuula mu Gorodi era ne mu Bwende. Eggombola bayita Kiruma saako ne Butoloogo. Kati zino Kiruma ne Butoloogo zirimu ebyalo 10 byonna babisendawo n'omuntu yaliko ebyalo bino nga bijjudde gold deposit bina yabisendawo n'abantu baako n'ebintu byabo byonna tebalekako kintu. Gana amagombola gabayita Kiruma ne Butoloogo. Museveni amugamba nti naga amagombola abiri mulimu Gorodi, naye ne savezi batuwadde ku magombola ago bino byebyalo mwe twasanze Gorodi omuyitirivu nnyo oluvannyuma bakyologist watusindikidde okutuwa information tubadde report. Wulira bulungi nnyo, ekyalo ekisooka bakiyita Mukapya village. Mukapya village ekyalo ekisooka ekyo basaanya buli kimu ekiriko Mukapya village Mubende. Ekyalo kye bayita Mukakadde village nakyo ne bakisaanyaawo. Ne bagenda ku kyo kye bayita Kamalenge nakyo ne bakisaanyaawo. Ne bagenda ku kyo kye bayita Kagoba nakyo ne bakisaanyaawo. Ne bagenda ku kyalo kye bayita Kabuyamba oba Kabuyimba nakyo ne bakisaanyaawo. Ne bagenda ku kyalo kye bayita Kamuseene nakyo ne bakisaanyaawo oba Kamuseenene ne bakisaanyaawo. Ekyalo bakiyita Kamuseene ne bakisaanyaawo. Ne bagenda ku kyalo kye bayita Katuugo nakyo ne bakisaanyaawo. Ne bagenda ku kyalo kye bayita Nfuka nakyo ne bakisaanyaawo. Ne bagenda ku kyalo kye bayita Namulanda nakyo ne bakisaanyaawo. Ne bagenda ku kyalo kye bayita Kigunda nakyo bakisaanyaawo. Ebyalo 10 byonna ne babisendawo. Buli muntu bamugobako nga konna kujjuddeko Baganda abasigadde abaali abantu bagwiragwira baali batono nnyo, byonna ebyalo 10. Nkuwadde first party esoose wali ku magombola n'ebyalo byali 5. Kati nekuwa amagombola ge bayita Kiruma ne Butoloogo. Ebyalo bino amagombola gano abiri ge galimu ebyalo bino 10 byonna ne babiwa ku ttaka nga tebalina gwe wadde n'ekikumi eki. Kati wuliriza, amagye bagagenda okukola omulimu ogwo bulungi nnyo. Basindika ziguleda ne basindika zitrakita, amagye, poliisi, isose, mwai buli kimu
ne bakola buli fujjo. Wabula bannansi baafukamira ne bagamba abasirikale abo ffe bannannyini ettaka lino lwaki mutuwe layisinsi esobola okuba nga tubeera kuno tusime eggolo tusasule gavumenti omusolo. Kwaliko abasajja nga basatu bagamba bannansi Abaganda nti mmwe kyemudiringa temukimanyi, omuntu yekka alina layisinsi wane mubenda okusima golodi oba nannyini kitundu kyonna aweebwa olukusa era gwe tukolera ku bintu bino. Layisinsi bagiguza Major Gertrude Njuba ndo bagiguza. Major Gertrude Nanyunja Njuba. Yono. Omukyalo yo Major Gertrude Nanyunja Njuba ye mukyala w'omugenzi Sam Kalega Njuba yali OFDC era naye faji yafa yali matanka n'empale za Museveni. Era omukyalo no Gertrude Nanyunja Njuba y'omu ku baganzi ba Museveni nfanfe bayinamu n'abaana era nga kyama kyamaanyi nnyo. Nze ebyange mbyogera kate ng'omusizagule Siyani n'olunaku lumugaga atodanziyewo nja byogerera mu ggulu. Major General Gertrude Nanyunja Njuba yayina license but in the disguise bawe Sam Kalega Njuba enfaji yafamu nga amaze okunyira FDC nakati gyali yeewuunya kiki ekyatuuka kuki ku mukazi we naye nga Museveni amwinamu abaana either balinga babiri oba kwomu nga amwinamu abaana. Omukyalo bola abantu bonna bava mu nsiko omukyalo nali ali yaddeko ng'omubi omweru mu myaka gye gyalimu ye alina amaanyi alina buli kimu tumugamba nako yo Gertrude Njuba yalina license. Tukyagenda mu maaso saagala mukaabi nabagambe tulina okulwana okuggyako bano abasajja nga bagamba mukyalo oyo yalina license ne right ez'okudiringa mu golodi emubende wonna. Basajja battu ne bakazi battu nga bakwata engugu zaabwe abasobola okusurvivinga ne bakunkuna ne bagenda. Bwe bamala okkirya linga wonna nga buli kimu kiwedde baddayo ne batula n'ennya bagamba kati muzeeyi tukoze tutya tusobodde tutya okukuuma information nga tefulumye ku media parliament nga tekitegedde nga tewali ategedde. Wuliriza tukuumye tutya information eno nga public tetegedde bannabyabufuzi tebategedde ne tewali ategedde. Museveni had operatives across the globe. Museveni kye yakola nga bagamba no wait tulina omuntu waffe nga bagenda e Kenya nga basindika omuntu waabwe Kenya ng'ayogera ne agent waabwe. Agent nga muwa appointment ga Jasinkana Nyandwe. Agent waabwe gwe baafuna e Kenya mukyala alimu oluna Kenya alimu n'Oludaki. Alimu oluna Kenya alimu Oludaki. Omukyala bamuyita Elizabeth Esther Stimkant oba Stimkamp gobayita najja nkiddamu bwemala okkirya linga buli kimu kyonna nga batuuse okukungula oba okujja golodi n'omukulamu bagamba tugenda mufulumya tutya ng'ensi tetegedde golodi ava yenkana atya afuluma ate mumutunda batya. Baafuna agenti waabwe alimu omusaayi omudaki n'omusaayi munna Kenya. Omukyala bamuyita Elizabeth Esther Stimkamp. Manyi nze njogera byange kate ng'omusizagule Siyani buli kimu nakikuleetedde. Yoyo agent waabwe. Yoyo agent waabwe gwe baleeta okuva e Kenya naye ng'alimu oluna Kenya n'Oludaki yoyo gwe baleeta. Ompulya bulungi nnyo yoyo gwe baleeta. Tukyagenda mu maaso.
bwe baleeta Elizabeth Esther Steenkamp nga bamuleeta nga bamuwa deal. Esther nga gulawo company on behalf of Museveni's family. Company nga bagiyita Washa Lijue Investment. Esther yagulawo company bayita Washa Lijue Investment Company Limited. Ngesangibwa ku Plot 4 Kamya Cross Kansanga Machidi Kampala Division. Kampala City. Muwandike bino ebintu. Tewali wogenda bisanga ku TV ku radio wadde muntu yenna manyine Museveni wali yeta kulo buli maawa. Esther yagulawo ate mujigalawo. Temujigala mujjawo address eyo. Esther wagulawo bagiyita Washa Lijue Investments. Eri ku Plot 4 Kamya Cross Kansanga Machindi Division Kampala District. Ndoza kati mutegedde lwaki baganya omuntu yendo wa Nuupu okubeera waawo. Esther bamala okugulawo company eno. Company batandika okusima Golodi bamusaanuusa. Golodi we mubende yenna ng'atandika okutambula. Golodi ono we mubende yenna ng'omukyalo yakola ki ng'amutwala. Nga baleeterako nowe mubende obaleeterako nowawa nowe Kongo mutonotono. Kati munnange ng'omukyalo ono atandika okutunda Golodi ng'amutunda China, amutunda Spain, amutunda mu America, amutunda ne Italy. Nenga akolera ani? Akolera Nyandwe, Jeneti, Sale, Mohozi. Jeneti, Mohozi, Sale, ne Museveni. Nga company zaabwe zino y'omukyala yalimu ng'ekifaananyi. Nga Golodi waffe mubende yenna. Teri munna Uganda amanyi bungi ki? Temanyi Sente Parliament, temanyi muntu asima Golodi, teyabuuliriza n'okutuuka olwaleero. Nga Golodi waffe amutunde Spain, amutunde China, USA ne Italy. Ebbanga lyonna tugenze mu maaso. Ngenda be-expose nga mujja kumanya. Omukyalo ono ng'atunda Golodi abantu bembende nga bakuba enduulu bakube nga teri wadde muntu abanyega bayambako ng'omukyala atunda Golodi. Kati omwaka oguwedde omukyalo ono ng'atandika okufuna embeera eyeekengera nti bano bamafia obakolera ennyo batuuka ekiseera bayinza okukugjawo nga tofunyeemu. N'agamba ne Uganda egenda mu kulonda 2026. Lwaki siva mu kintu kino n'enkivamu ng'obudde bukyali? Naye nkivuddemu ntya ng'omukyalo yeebuuza. Omukyalo kwebuuza ng'agezi amujjira kagezi ng'amugamba nti funayo omuntu yenna adiringa mu Golodi mukolagane either omuteeke mu business eyo nawe ufunemu engeri gy'obbako portion yo bw'omala ogibba bagitunde serezo zibeere wantu wonna gavumenti bwebwa oba ekintu kino bwe kigwawo kitegeeza oba tofiiriddwa ebbanga lyokoze ate era oba okifuddemu bulungi nnyo. Kati mukyala Elizabeth Esther Steenkamp agenda business abatunda Golodi babyemanyi. Mukyala Esther nga abaako omumerika omugwa n'omumerika ono alimu olulasha bamuyita Vladimir Tuoshin ng'amukubira essimu nga mugambo waayo nina ddiiru wano tyeruwa omanyi ndiringa mu Golodi ABCD naye nze mpulira njagala nkikooye njala kukwatamu kyenkuttemu ebintu bino mbalekere kubanga ndabanga buyinza okyuka very soon saara kusigala mu kifo kino nga nkyakola bizinesi zino. Ango omumerika ono mulasha Vladimir nga mugamba nti gwe fune maali ogimpe nze njikutundire serezo ojja zisangawo. Kati Esther kyatamanya nti baali bamubega. Esther bwamala okukola deal n'omumerika oyo mulasha deal almost yali ya mitwalo yali agenda kubbako Golodi wa mitwalo 22,115 lafulendo za bwebumbi nga lwenda ke kawumbi ke yali agenda okufuna mu Golodi ono. Owe bwe yali ajjako nga portion ye oluvannyuma
amalo okukiriziganya no America oyo okubba okutwala okusala kakitiyo okubba ku kyeri agenda okubba kagende akibasiro kye company munange nyane bamugamba nti omuntu addukanya business yo ayagala kubba golodi ali worth emitwalo 22,15 company agisule wagende era business ena agikola no America kubaita Vladimir nenga mu America mulasha tumukoze tutya kubanga ono mulasha ye yamugamba ati nze mpa gold ngina mutunda akatale ka America bisendezo ojazisa kwa account yo wa mu kifo gundi serezo jingala ya mwesiga kumbe omukazi teyamanya ati wala bambega munange omukazi ono nga state emwekyusiriza bwe mali mwekyusiriza ngemukwata bwe mali mukwata mujjukira mu October omwaka oguwedde bwe mwalaba mu New Vision nti waliwo omukazi gwe bakutte mu gold scam teyali gold scam bamukwata nga bamujja mu business omukyalo simanyi oberuzira gyali babamutta wano wolaba wano manze jara ko information nga nkwelako neki nga nkwelako ne evidence wano wolaba omukyalo no golaba gana amawulire eno New Vision sagala muntu akusiriwaze eyo New Vision ndozo kira bulungi New Vision ngo omukyalo bamututte ku kitebe kya Bambega akola statement nga bakugamba Kenyan national remanded in Uganda over gold scam. It wasn't a gold scam. Yo no ano. Nga bamazo muvamu yo yao bamutute ku kitebe kya Bambega bamutaddeko emisango gya gold scam olwo bamujja mu business. Kati ngoyagala okutegeera information kuba sagala ogenda musajja twala information etaliko evidence ndozo kira bulungi nnyo. Kaka kutenade mabego kala bulungi nnyo. Ndozo jira bulungi nnyo statement. Namanyo galaba Elizabeth Esther Steamcamp, Managing Director of Washa Lijiwe Investment Limited. Ndozo jira bulungi nnyo. Simaya musobolo kala uzene simu zazo zechango mukala bulungi nnyo. Okala bulungi nnyo. Nkwa information nga nkwera ko n'obujulizi. Yo mukyala musango bamuvunana. Mu gold scam kumbe bali bamujjamu za sente muzire bulungi nnyo. Nano kakakulage okategere bulungi nnyo. Okala bulungi nnyo kako. Omukyala wano mu kifaananyi kiri kyenkulaze yono wano yo yaawo mu kifaananyi ngali ku kitebe kya Embega kati wano yono wano mukazi wattu omulaba bulungi nnyo mudaaki nenga ali mundu na Kenya omulaba bulungi nnyo kamale muno mukuterane mabega omwetegereze bulungi nnyo njala kuwa information nga nkwelako n'obujulizi omanye eggwanga lyaffe bana basajja balituusiza luddawa yoyo neggwe wali ku New Vision bakuwandikirawo katono nti bamukutte mu gold scam state yennyini yali emujjamu state kennyini yali emujjamu nenga ate abadde addukanya business za Salimu Sale nani ne First Family kati wulira kamalo obbaabya mutegere bulungi nnyo bamalo mukwata nga bamusindika luzira simanyi oba gyali oba yafa nja kwongera okufuna more information wabula ekisinga okwenyamiza teri parliament yali yafunye accountability ku Goliath mwe mubende emyaka gyonna bana abasajja ne bagula ebyokulwanyisa ne baleta ba machinery ne basiba na Uganda bonna bakimanyite eggwanga bali wamba buli kimu bakirina mu ngalo zaabwe mukyala mutekema kati ne bwogenda ku Google n'otekamu erinnya Elizabeth Esther Steamcamp mwali wabula information eri locked bagisiba tosobola gifuna more details nobo yaga tosobola gifuna nebo genda ku Google information bagisiba nembajerezinga yo ba tosobola gifuna kubanga bamanya kigenda ku backfiring ndeyo manya di kati nze mbabiza kati Esther nga bamuteekayo mu komera nakati oba gyali oba baamutta nobody knows nenga business eyo owning Museveni Muhozi
Salimu Sale ne Janet Bigoli wo mbende bona nenga jukira abantu bonna babatta bali ku mataka ago tugenze ku kampuni eyokubiri nga eri Makindye kampuni eyokubiri ngeri Makindye ne ku gogo teriiko ne ku gogo teriiko kampuni eyokubiri bagita Prime Gold Exporters na eri Makindye oba eri located Makindye eri ku plot 259 lukuli Upper Konge temukyusadula esimbwa mmwe nchiddamu eno second company naye tunda gold waffe bagita Prime Gold Exporters located at plot 259 lukuli Upper Konge office weziri bwensoma plot number ne address kitegeeza nti eno company weri era still Museveni Muhozi Janet Salimu Sale bananyiri company eno kati company eno gold wayo asinga obungi ebitundu kinana ku buli 10 ava Congo yoli gye batwala abana bafe okulwana entalo ne M23 then 20% abafise mubende yajuliza 100% ono company gwe exporting eri gye bayita Prime Gold Exporters eno etamanyikiddwako kyova nti abana afe batire Congo teryanyega M23 operating teryanyega kubanga eno go company nayo jeri kati munne company eno naye kwekedda nyo teri muntu ayakusobola jimanya okujja ko wano Columbia Broadcasting Service era nayo yefulumya gold waffe ne mutwala ko world market on black market ne batunda millions and billions of money ezitibwamu abantu bana Uganda n'abala ne bafa kati yensonga lwaki nti baganye omuntu yenna ataliwa government yawe kutwala bukulembezebwa Makindye olw'ensonga they are protecting their games and businesses nga tebagala muntu yenna kumanya companies zino zoperatinga zitya era ani abadde nannyinizo era lwaki ziri Makindye kati nze mbyabiza kyemwadde mukweka mwakifunyemu kyemwadde mukweka mwakifunyemu eyo company yokubiri era naye abantu kati ulira anu wali okulya n'okukombeso wanyu abantu b'Ebushenyi mwenna ndi wano bategeeza parliament temanyi Uganda temanyi Bushenyi erina gold deposit omuyitirivu but Museveni Janet Sale ne Muhozi bakimanyiiko bokka apomuze kala abantu b'Ebushenyi mwe muddako land grabbing demolitions kidnaps killings Bushenyi Museveni Janet Muhozi Sale bebamanye ekiri Bushenyi mu nsozi n'amataka bwe mutajjako Museveni next week on Thursday ali ya February oba January nga ali ya February ba March nga maze okulayira Bushenyi wagenda kuba ekitta bantu ekitwala amataka n'ekisengula bantu kubanga already this is in pipeline Bushenyi yensonga lwaki mu Uganda yonna gye basindise ennyonyi z'amaggi okutiisatiisa abantu kuba nga bakimanyi next target ewali gold kati abantu b'Ebushenyi mwenna baliyo mwe next target yaki ya First Family kubanga mutudde ku gold gwe mutamanyi bungi bino byonna byazulwa ba archaeologists bebatasobola bagamba mu monitor mu vision ku Bukedde kweni TV Bushenyi mujja kunkwira na masimu ge ati mwana rumu yewagamba ki watu waleza information ati kitufu mwe mubuzabuza amagezi rumu watu information itufu abantu b'Obushenyi mwe muddako you are the next nichu abebusiya bo bagwa abemubende bawedde Bushenyi is next kino kibagambye Bushenyi is next olwaliro 11 January 2026 either before June oba nakatinga kinzo tandika nde disguise the moment mulanga abantu bazogula amataka ku Bushenyi ga mayitirivu nnyo
in particular area. Don't ask yourself, kiche bakola. Bushenyi wali golodi. Bushenyi wali golodi. Aya bas. So, mbategezeza, abantu Bushenyi, next year. Chovola Museveni tagenda kukkiriza opposition yenna kabere wanupu kabe wani kubeera mu Bushenyi. Lwaki bamanyi nti aba opposition mumanyi okufunga ne mmanya ebyama bagenda ku making sure nteri wa opposition yenna afuna kifo mu Bushenyi kubanga wagenda ku land grabbing, forceful evacuations, okubatiisa nenga bagenda bagulako amataka mangi nnyo ku kifuba. So Bushenyi mubeere nga muli aware about that. Kati wano comrade wenkubuuliza, bwebanga Uganda erina amafuta ebonyolo ne bajja abantu ku mataka bonna bali mu concentration camps abasajja n'abakazi abanyolo, they were not paid, but our oil ayina one way traffic agenda bugenzi oil tadda. Ompulya bulungi nnyo. Bwabanga Busia ayina gold deposit asinga mu nsi yonna nga company wagagaye ya mu China, temumanyi ne ba indigenous mu kyo temunafuna ko kintu kyonna. Already mubende banansi bago konde babatta. Uye Bushenyi goza batubanga tulina areas ziri mu gold nga mu mwaka tusobola ofuna akawumbi kensi, akawumbi ka dola, akawumbi ka mwaka dola nga kava mu gold yoyo. Munda Uganda chechi kutwale Dubai, chechi kutwale Qatar, chechi kutwale Saudi Arabia, chechi kutwale Milopo muziro kukuba, chechi kutwala mu America muziro kukuba n'okogga. Ago nkubulidde gold, atenga gold tali awoka, nkubulidde kezo areas 3. Gold ali Karamoja. Karamoja wali natural mineral resources nezi zitanazuulibwa. Mu West Nile yokka wali amafuta. Kayunga wali amafuta. Lake Victoria yennyini ku bizinga. Lake Victoria ku bizinga birimu amafuta. Jangwe Gombo kuvira ddala ku nyanja Nyanzi. Va ku nyanja Nyanzi. Jangu yingira Gomba yonna ejjudde mafuta na buli kimu. Ompulya bulungi nnyo. Tugenze mu north. Ekituuza Salimu north mukimanyi. Ekiri mukimanyi. Kayunge amafuta agali Kayunga mugamanyi. Amafuta agali Kayunga mugamanyi. So that means natural mineral resources za Uganda zokka bwe ziba zisanze government yentegeko bulungi. Wallahi teri munna Uganda asobola kukkirizibwa kukola wadde okufuluma eggwanga eryo. First and foremost, natural mineral resources zetulina zonna zirina market. Naffe mu Uganda tusobola zikozesa, but unfortunately individuals beba zirina. Kati mbadde temulina information ekwata ku gold we mubeere ani amutwala. Parliament erina kyekimanyiiko, teri mu parliament yakimanyi, teri mu nabyabufuzi, teri radio, teri TV. Wandibadde toli Saudi Arabia. Nange nandibadde siri wano Butuluki. Ono wuno Buvuma agimanyi bulungi nnyo. Buvuma wali amafuta. Bacteriologist bagamba dda Museveni Buvuma ali amafuta agatalina. Jjukira Lake Victoria etudde mu kiwato kya Africa. Lake Victoria etudde ku kiwato kya Africa. Efuna eri kuzina ennyanja ennene wakubaka tosobola bitegeera n'efuna kuzina ennyanja ennene ziri mu Africa wasigadde. Kati Lake Victoria etudde mu kiwato kyaki kya Africa. Kitegeeza nti amafuta wansi waayo mayitirivu. Muganda njala kuwa example ntono nnyo saagala oyombe. Soko sekikowa. Bakomuli abali Dubai. Abaloko bameka musanga bakola. Abaloko bameka abantu bannansi ba Dubai meka musanga bakola. Bameka. Where are they? Ba foreigners bakolera abantu be Dubai. Sente zibasanga waka lwaki lwa mafuta gebakozesa obulungi ne bazimba properties ng'osanga embizi yalidde sente nga ne deke kizimbe kwasula tamiti Museveni yakigula
oba muhoze ekizimbe ennyini kyo oba Janet alina apartment oba Sam okuteesa bali mu kulya milioni 15 embwezo nganes milioni 15 zabamuwadde nga ali Dubai takimanyi nti n'ennyumba kwasula in fact nokakibagambe ndowooza apartment ezisinga obungi mu Dubai z'abasajja ba NR nga ne first family mweri kati goyinza okubosula mu ddeeka gye bakuwadde milioni 15 nga n'ennyini yo yakuwadde ku milioni 15 be bananyini nnyumba ezo nga tokimanyi abaloko b'ekyo abatuuze b'ensi ya United Emirates abasinga obungi tebakola sente zivaawa ziva mu tourism ziva mu oil n'ebintu ebirala ne Uganda ensi ennene esinga ne Dubai tulina buli kimu ngero ogenda okukola singa byali bitogeddwa buli singa ogenda okukola soka weebuuze lwaki Ssekabaka Muteesa teyasima bintu ebyo lwaki Obote teyasima bintu ebyo lwaki Amin teyasima bintu ebyo lwaki bano bonna balutwa bandi tebasima bintu ebyo Museveni olw'ensonga nti yali mbega yasooka n'abimanya n'asirika kati kyali mukola ate tabiyambisiza mu bulungi abibba bubbi yensonga lwaki baga they are protecting their gains ogenda sanga ekisa kya nga kika ne Saudi Arabia yali abanaku wali abavu mukulu mbwe Dubai wali abanaku nyoko ngaddiro wayo sanzeeyo muganda ngejana kugamba fete tuluwa nokulekana butubaga ebintu byetubagamba ebintu bino this is what we call real politics si kuvuma si kuwemula kubuulira bannansi obuvunanyizibwa ku nsi yaabwe n'ebyobugagga Katonda bye yabawa n'omusolo gwabwe engeri gye gukolamu n'obukulembeze bwe mba kugamba mazima togaa nti nkuvumye ntoba nkunyoomodde nedda simba sikuvumye mba nkubulidde kituufu nemwa notunya abavubuka ngobadde olowooza ategeera abeera mu kamera n'ayogera eventually n'akyusa omutwe azifu nti kulike lwakozesa kati gwanjawulo ku guli n'omubuuza otegeera otya olunaku ki naye n'omuleka olw'ensonga tulina ekizibu background z'abantu abamu betula ku social media background ezo tezaabasomesa kubatereeza banaku mu mitima nabagamba omuntu nga munaku mu mutima ate nga talomererwa muzibu wa kwefuga na kufuga n'omuntu atali mugagga mu mutima n'akantu akatono kamukyusa obwongo n'akantu akatono kamukyusa obwongo so bannayuganda njala bagamba ekigambo kimu buli alumirirwa ensi yo situka totambule tobaako gwotya agenze aba agenze ne last chance tetulina mulundi gusigaddeyo nga guno kukyusa ggwanga eryo kati ulira bino Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala ulize bino oluvannyuma lw'ebbanga eri information ya Gold yewedde njitadde njivuddeko maze okubaabya kati muwulirize bino oluvannyuma lw'ebbanga eddene abantu b'e Nakaseke n'abakulembeze nga bali mu kwemulugunya ku butya Electoral Commission ng'ekolagana ne General Salim Saleh gyekozeemu ebintu n'okuteeka ebyokulonda mu ngeri etali mmenya amateeka. Finally, Electoral Commission ne Salim Saleh bakoze ekitakolebwanga. Oluvannyuma lw'Honorable Rutamaguzi Ssemakulu ku exposing a system, Salim Saleh yakoze ekitakolebwanga. Mukulu Honorable Rutamaguzi exposing Electoral Commission n'agitegeeza mu ateeka polling station makole genda mu nkeke ekitakirizibwa ezuwa za matolo almost kakaaga. A returning officer
finally na akola kyalina okukola n'azijjamu. Salimu Sale n'akimanya bwe yakitegedde kino kye yakoze. Wuliriza bulungi nnyo. Salimu Sale yawandiise ebbaluwa n'agiwa Simon Bakama n'alagira returning officer Wealth Commission ngo bayita kuhinirira Fiona agobebwe bunnambiro. Salimu Sale oluvannyuma kitegeerako nti ono returning officer yabadde ajje polling station zonna ez'ekimpatereza bali batadde mu makolero ga Salimu Sale ennamunkekereziweza abazonzi kakaaga. Salimu Sale yawandikidde kennyini ebbaluwa n'agiwa Simon Bakama n'amulagira nti kunihira Fiona agobwe bunnambiro nnyo nga nabo gye simufungize. Bwagenza okukyona ku lwaleero ng'omukyala gwe bayita abadde nga returning officer w'e Nakaseke gwe bayita Fiona Kunihira agobeddwa nga kino kivudde ku Namunkekeera Industrial Park polling stations Salimu Sale ze yateekamu era n'abaga abazizeewo zibere mu Namunkekeera ezirimu abalonzi abawera 8 nga lete zikkirizibwa kubeera musongo omukyala yadde azijje mu mateeka era ng'aga nti ebintu byetukola bya kiyaayi yetajja agenda ku bintu by'ekiyeera kuba mukyajja mulokole. Ebbaluwa eno yasindikiddwa n'etuuka ku Simon Bakama n'alagira bagoba omukyalo oyo era ebbaluwa eno yatwaliddwa omusajja gwe bayita Sengonzi Damulira Edward. Ono akola Minister of Finance, akolanga na Secretary Minister of Finance yegitusizayo Sengonzi ono era nga musajja naye Munyarwanda nga naye flaudista wa Salimu Sale yeragidde bagobe returning officer ono e Nakaseke gwe bayita mukyala Kunihira Fiona era ne bazza polling stations zonna ez'e Namunkekeera ng'omukyala we yadde azijje mu lw'ensonga yabadde agenera ebintu bya kiyaaye nga ye Salimu Sale yaziremezza olw'ensonga nti akimanyi nti abantu bonna aba NRM abayinza omuyamba okutwala obukulembeze bonna mu Nakaseke nga ne Ssemakula Lutomagezi omuggyemu nga bagenda kuyita mu polling station ezo y'ensonga lwaki Salimu Sale yalagidde omukyala ne bamugyamu. Ebintu bino bya Salimu Sale tabikola bw'omu, abikola ng'asinziira n'okweyambisa abakazi n'abasajja ba NRM okuli Rosemary Namayanja omukyala ono Kabaka Katonda gwe yasiba enda n'atamuwa omwana. Omukyala ono yali wa UID era be babaddemu nga bali mu kutambula buli kitundu kyonna nga bakola buli fujjo yonna eryokuba nti basagambiza nga bakimezezza okw'omusana olw'okuba nti abadde abalemesa okuteekawo polling station zino bamugobye era bamugjeewo era kati polling station zino zigadingibwa era zinzala kuba nga zamaze dda okulonda. So ekyo kyabadde ekintu ky'omu Namunkekeera omusajja Salimu Sale yamaze n'azijjawo returning officer ne bamugoba. Kati mukulu Salimu Sale ne banne bwe mufaananye endowooza nze ndowooza eggwanga muliteeka mu direction gye mutaasobole kulimanagingamu. Lwaki? Ebiseera bisinga tuga nti enswa bw'ekyusa amaaso wattu nga n'envubu ogikyusa. Tuli mu modern society whereby nti tukyuka n'embeera eriwo. Yes, tukiriza nti mwalwana era mwafuna gains naye muntu yandikubuuza Salimu Sale mwagenda musika okulwana mwali bannayuganda nti nedda. Ekyokubiri mwawandikawo endega ne bannayuganda nti mugende mu nsiko mwagenda kulwa mmwe era bimwagenda okukimwa mwabifuna. Mu lutalo lw'ekiyeekero lwa 8 tekuli Munyarwanda yafa, tekuli muntu wamwe yafa. Abantu abafiira ne batwalako amataka. By the way, nakyenjagala musooke muteekeko nnyo essira. Ng'ogyeko okuba nti Namunkekeera is an industrial park. Salimu Sale gye yatola, but something is hidden in Namunkekeera Kapeeka. Waliwo ekintu kye batatubuulira bulungi nnyo ekiri mu Kapeeka Namunkekeera Nakaseke.
manyi nti ne bageologist bonna bageologist bate kubanga balina ekintu kye banoonyereza ng'ettaka eryo sali musale buli we yeesimba n'ateekawo ekintu kyonna ng'alemeddewo wansi w'ettaka eri wabeerawo ekintu ekinene kye batasobola bagamba. Nakaseke Kapeeka Luweero wateeka okubanga waliwo ebintu bye tutamanyi bannansi nga bya muwendo nnyo. Y'ensonga lwaki tebasobola kugamba emikwesese gye baasima okuva e Kaluma okwetoloola Uganda yonna gitwala giyingiza kiki kye bakolerayo. Twandiba nga tuli waggulu tuli mu Bendova tuli mu kunywa mwenge ng'abasajja bali mu kusima eggwanga ebibugaga byonna babimalawo nga ffe tetumanyi. Ekyo nkijja mu mutwe gwange. Ekyo nkijja mu mutwe gwange. Egyo emikwesese gye baasima okuva e Kaluma ddaamu mwana gye balaga wano. Ffe tuyinza okuba tuli ku ngulukutu batuteza abawala Abanyarwanda simanyi mu best hotel babateze ebbala ez'ebbeeyi buli video sha social media bakazi beeyambula. Tulina ebizezengere by'abaana ebitategereerako ddala babiwa omutwalo babiwa 15,000 nebiteeka mu ghetto structure bitegeera ggwanga kikiririna ng'ebisajja biri wansi biri mu kututwala buli maali yonna nga tuli wa tuli mu kuzezengera. Wallahi kino kinzijidde. Sali musale buli waateeka omumwa bwati bw'ebbala wansi w'ettaka wateeka okubanga waliyo ebintu bye tutamanyi kino mukijje ku nze. Kapeeka Nakaseke ebitundu ebyo wateekeddwa okubanga waliyo ebintu eby'obugagga eby'ebbeeyi bwe gataba mafuta eriyo mineral resources ku bintu bibiri kuliko ekintu kimu oba si kyekyo nga waliyo uranium ku bintu bwe bataba mafuta either uranium oba nga waliyo zaabu oba n'ekintu ekirala ekyefaananyizaako ekyo. Era bw'obuuliriza ku bakomedi abali mu mambuga nti sali musale buli waateeka omutwe ettaka libaako eby'amakulu. At one time omukulu yagamba Kapeeka yenna ne Nakaseke ayagala abantu bonna bali ku mataka beewandiise ayagala kulaba ebyapa byo n'endagaano zaabwe. Information ndagifuna n'ensirika nga sali musale ajja wa Gatsi eziyita almost district B ng'ayagala buli muntu aleeta endagaano ye n'ekyapa. Mujjukira bamenya ofiisi ze Bukalasa munzijukize Bukalasa gye bamenya ofiisi yegundi ya Landizi iziti Bukalasa munzijukize wano video tujikola ffenna sigikola bwomu. Omwaka guwedde guliko mu kitundu ebiri bamenya ofiisi ye Bukalasa kubanga ndoza yetwala wona ebyapa byonna kompyuta zonna ne bazibbamu zonna ndoza baali anoonya original land titles nga bazimumye. Yes Bukalasa bagimenya Bukalasa ne batwala buli kompyuta ebyapa byonna. Mujjukira saga eyalimu Owekitiibwa Nadduli ku mataka agaali simu zaali mailo zimeka ngera sali musali yagitero wansi eggwanga balide marketing bamanyi buli minno eri mu kitundu eri mu kitundu ng'obadde okimenti Kampala ng'ekibuga nkibakubire mu kiwulire nkibakubira mu kiwulire
Onaga busukuma si busukuma bukalasa yali bukalasa si busukuma. Yali bukalasa. Baji bayo neba twali bya. Nenga kyali yali amaze okuyisa nga asingise buli LC1 anonye danga ne chapa kyali mutuze nakaseke namukekera yonna neno kapeka yonna. Ni abantu bagano kola ki? Bagano biwayo. Kati muganda wange oli esinika ebintu bakwambaza t-shirt ya yero akubba atola ku bumbi. Bayina gold deposit. Kile emwe ya gold eri mitwalo 10 plus ya dola. Boy wange. Kile emwe ya gold eri mitwalo 10 ya dola. Nga sagala kwogera bingi. Tusigaze dakika mwenda. Njagala buli muntu akwate simu yao agende kugola Moses atekemo ti kilo emwe ya gold egula sente meka kwa World Market. Sorry. Njagala okwate simu yo ogende kugola Moses gogo otekemo ti kilo emwe ya dola egula kilo emwe ya gold egula sente mekeza dola. Jiteke mwa tuine dakika ntono nyo tusigaze dakika mwenda yangu wa typinga. How much is a kilo of gold on World Market currently? The current price of gold, how much the current price of 1 kilogram of gold. Jiteke mwa uziwandike wana yangu wa. Yangu wa tuino bude butono. Yangu wa oyine simu yangu wa njala boy information. Again mitwalo mwana zino euro dollar. Euro mitwalo mwana mukakaga. Zino euro si dollar. Twagala dollar bana Uganda bategera dollar yote tuzitegera. Kile emwe ya gold egula sente meka kwa World Market. Tesuka mitwalo 10 wokuda waggulu. Gold is about US dollars nedda sebo. Mr. Frank mukasa sebo olimba. Kilo ya gold tegula 10 nyeza dola. Sekadama zino sede meka chikumu wabi kilo ya gold sigamba njagala kilo ya gold egula sente meka. Toleza aga emitwalo 12 mu 10 mitwalo 12 mu 15 onali close. Nora emitwalo 14 mitwalo 12 mu 10 close emitwalo 13 tubalira undi fige emitwalo 10 mbaze 14 muhozi Davis agane emitwalo 14 tubale emitwalo 14 kati njagala mbale emitwalo 14 zize mu sente za Uganda yo kile mwa ya gold dile emitwalo 14 ya dola ogiteke mu za Uganda kile emu jikwato jiteke mu za Uganda tuango tusigaze obudde butono tusigenda zikika mukaga emitwalo 14 giri mu seremeke za Uganda emitwalo 14 ya dola giri mu seremeke za Uganda tubaze 14 lafu kubana nakoze ko research giri mu 14 either 14 no plus ziri mu seremeka twagala undi figure yes buli omo wadde expendenga giri 10 nakoze nga giri mu 14 kati njagala ziri mu sente meka tubaze la undi figure njagala muzi converting muzize mu za Uganda figure jiwandike wao Semakula Charles bijamiza milioni meka milioni 5 milioni 5 milioni 5 mu 2 milioni misele mekezo tubaze tukoze round figure emitwalo giri 14 nkuge emitwalo 14 gi convert ngojize mu sede za Uganda zisende meka yiro achine menya namwe doto jibaza ku 3 meka 3 lukaga times emitwalo 14 is a sentence of 5044. There's a sentence of 5044.
kati gold gwebasaanosiza ku ntebe gold refinery mu akayivu ebiterekebwa Uganda efulumya tani 8 za gold omwaka. Tani 8 za gold omwaka. Tani 8 eza gold omwaka. Oyo gobakulaga naye kati ava emubendere Kongo tebanagasereza bakulaga. Kati bubanga kiremu egula almost obukadde 5 mu 4. Converting a motane 8 ze batugamba ze bafulumya omwaka. Kati ogatowe mubende, ogatave Kongo, ogatave Busia, ogatave Karamoja. Uganda omwaka bayingiza sente mmeka? Eyo kireji emwe ya gold kabaka kabiranga omukono gweguno gweguti kabaka biranga ne tufulumya tani 8 yale. Wale ulideko mu parliament nga minister Simon minister byabakama minister of finance Matia Kashaija, yes, ngazira gato magolo Uganda tuze gold sente bweziti. Matia Kashaija yazze ko nabagamba nti Uganda yayingiza sente bweziti mu gold. Kati Muganda wange bokwata gold wa Uganda yente wetaaga genda Dubai, genda Saudi Arabia, genda mu America, genda udda wakuba kyeyo gold ye kamala. Okuzimba eggwanga, okusasula sente zitubanjibwa, buli kimu kyonna, enguudo nga ziri clear, amasomero gali clear, ofuna omusaala oba okola batokola, emmere weeri buli kimu kitambula nga totaddeeko mafuta gali bunyolo. Kati tani 8 buli tani erimu kilogulamu 10,000. Buli tani erimu kilogulamu 10,000. Kati Uganda befulumya tani 8 omwaka nga kile emu eri ku nusu emitwalo 10 ya dola. Bwe bukadde almost obukadde nga bubaga bukadde nga 5. Siwe kiri nti ye kilo 10 ze sente meka. Tani eva mu sente meka. Kati modda omusindika ebinnyo bakuwadde milioni 15 sindika ebinnyo enale mwebewo ya protect ya ekikusuza mu bed space ekyakulinyisa ennyonyi kubanga tewasobola kumanya bwega buli mu nsi yonna kubwogerako. Ezo milioni 15 sobola kuzimba dda akayumba akalomu 2. Video endo wa mukama bakumira tujja senkano nakulona onakulencha president ali mu Kampala Central agenda sokera kamocha then yadde ku Aga Khan playgrounds naye mfundikira bagamba nti DPC World Kampala ali mu kwekyanga izo kutakiza president kujja kuba campaign obokola obuvuyo bwonna bonna bwetaagisa okubanga bakola kunakolo. So mukulu Arnold Dani Sempogo tobala muganda wanga je bantu jabba sule ddalu bannayuganda tebategeererako ddala iranzi nabo munna beesonyiwa bannayuganda bwebebeerako yinza oggwa eddalu nabo munna beesonyiwa nzi nabeso era bwokisanga kiwa obutwa munnayuganda bwemusanga tategeera muwa obutwa omanye nti yavuddewo kubanga eggana y'omusajja gwata Gerolings yamanya nti waliwo empuuta nyingi mu Ggana nazikwata n'asiba n'asala emwemu Ggana kwe kutegeera. Naffe mu Uganda kyeyita okwata empuuta n'ozijjawo zonna nosooka okufuna generation etegeera. Mukama bakumire video ewedde mweraba.